Uganda gemaze okuwanduka mu mpaka z'ekikopo kya Afrika eza 1974 nga zino ze zaali ez'omulundi gwayo ogwokuna. Uganda yaddamu neyeteekateeka bulungi era bwetyo neyeetaba mu mpaka za 1978 nga zino zekyasinze okumalira mu kifo ekyokumwanjo. Empaka zino zatandika na kusunsulamu ku mutendero gwasookera ddala era nga zatandika ngenda kusomeza 24 omwezi ogw'Okumi 1976. Uganda omupiira gwayo gwasookera ddala mu kusunsulamu teyagusamba olw'ensonga nti yali wakusamba Tanzania etaasobola kujja era bwetyo neyitawo ku mutendero gwaddako. Ku mutendero gw'okubiri Uganda yatunka na Ethiopia mu kibuga Addis Ababa wabula ne bagwa maliri nga tewali alengedde katimba ka mune ate bwe baddingana mu kibuga Kampala Uganda ne kuba goolo 2-1 bwetyo neyitawo kwetaba mu mpaka z'ekikopo kya Afrika. Wano Uganda yesogga empaka zino ezaategekebwa mu bibuga bibiri okwali ekya Kumasi ne Accra. Amatiimu 8 ge gayitawo kwesogga empaka zino era ne gasengekebwa mu bibinja bibiri okwali ekibinja A n'ekibinja B. Uganda ateekebwa mu kibinja B omwali amatiimu ga Tunisia, Morocco ne Congo. Empaka zaggyibwako akawunga ennaku zimwezi 6 Maachi 1978 era nga Uganda yaggulawo na buwanguzi we yakuba Congo goolo 3-1 ezaateebwa abasambi Philip Omondi mu ddakiika esooka y'omuzannyo. Ssemwanga n'abadda mu ddakiika ya 3-1 ate Godfrey Kisitu n'abamaliriza mu ddakiika 81. Uganda yaddamu okusamba omupiira gwayo gw'okubiri ennaku z'omwezi 9 Maachi 1978 nga yasamba ne Tunisia eyagikuba goolo 3-1 nga ya Uganda emu bw'eti yateebwa omusambi Musenze mu ddakiika 71. Uganda yasembyayo Morocco mu kibinja ennaku z'omwezi 11 Maachi 1978 era bwetyo n'ekikuba goolo 3 ku bwerere ezaateebwa abasambi Godfrey Kisitu mu ddakiika 13, Nsereko n'abadda mu ddakiika 32 ate Philip Omondi n'abamaliza mu ddakiika 36. Wano Uganda yayitawo ku luzannya oluddako ng'ekulembedde ekibinja B n'obubonero 4. Ku luzannya olw'okusirisizaawo Uganda yaweebwa Nigeria gye yakuba goolo 2-1 ezaateebwa abasambi Nasulu mu ddakiika 11 ne Philip Omondi n'abamaliriza mu ddakiika 58 era bwetyo n'esogga fayinolo. Ku fayinalo Uganda yatunka ne Ghana abaali abategesi ennaku z'omwezi 16 Maachi 1978 mu kibuga Accra mu kisaawe kya Accra Sports Stadium ekyatuuza abantu 400. Ghana yakuba Uganda goolo 2 ku bwerere ezaateebwa omusambi afiriye mu ddakiika 38 n'enkaaga era bwetyo n'esitukira mu kikopo kya Afrika ate Uganda n'emalira mu kyakubiri. Omusambi wa Uganda Philip Omondi yali omu ku basambi abasinga okulengera akatimba ng'ateeba goolo 3 ate omusambi omulala Godfrey Kisitu wa Uganda naye yali omu ku bateebi ng'ateeba goolo 2. Abasambi Moses Nsereko ne Philip Omondi baateekebwa ku ttiimu yali esinze mu mpaka zino olw'omutindo omulungi gwe bayolesa. Ttiimu ya Uganda yeetaba mu mpaka zino yali etendekebwa omutendesi Peter Oki nga bakwasi ba goolo kwaliko Paul Sali, Jamiru Kasirye ne Hussein Matovu. Abazibizi kwaliko Jimmy Muguwa, Timothy Ayeko, Mike Kiganda, Godfrey Kisitu, Abdallah Nasol, Moses Nsereko ne Edward Ssemwanga. Abateebi kwaliko Barnabas Mwesigwa, Fred Isabirye, Philip Omondi, Paul Ouma, Moses Sentamu ne Henry Mate. Olunaku olw'enkya lindirira ebyafaayo ebirala eby'empaka z'ekikopo kya Afrika. Brian Katende mu byamizannyo, KTV amalindirire.